Juliana, Kanyomozi, ladies and gentlemen. Thank you so much. I love you, Rema. There's no other place I'd rather be tonight than here. Banangenga mwagala nyondo za nopasiga. Nemwe bale nyo kuja. Tusima nyo. Mongeleyo kamo. Munakaimba nange. Tunula je mwanzija abana je wabaleka unwanira ensalo abana beze baleta kale negwe bayimuka nga mukama woli sitya sisuga batenga sirina maanyi kuba mukama tula muze oli wamali sisonga watenga sirina sente kuba gwe katonda gwensinza ensi eno aziza Zioni Umutima lenyora
ku access mbetaaga naye nammwe mukimanyi siffe balungi abasinga balimba nammwe mukimanyi siffe ababi abasembayo pikaravu mpalavu munange simanya kwendi tuva mu masanyu naye olina eneekwata gye weekwatamu because era ndi mu masanyu kati bava mu weekend eyalaavu nodda ate mukugera anti olina okujja nga obugumidde wera nga ntunula eraga bintu byakwekoza wekoze oba oloola ekiri wali tuba tukwanirizaako sabaziba nnyo paka ttaano access tuba tuyigidde okuba nga tukutolamu entertainment stories lwaleka mbabaziga emanya bulijjo buli lunaku naluli terigenda kukyuka gegagange infulu ate nga zitambula nzekka bwe zikoona ssaawa zino ng'omanyirawo ntinoffe abakabi ababiri tuba tuyingidde wamanya enze King Smith naye atalikyuka mbeera nyingiddewo nga bulijjo okuba nga tubatuusako amawulire ageekusika amawulire agasukkulumye ku mawulire amala gonna nga tugakola mu entertainment industry mwokka tetulina we are not political we are not scientific we are not doctor we are not comedian era nga buli agwa mu kibiina ekyenjawulo bw'anakola amawulire agali entertainment tujja kujja tumujubise nga bwe tujubisa bwebale nnyo kuba nyinza okujja wano nenjubisa Bobi Wine ne bagamba omwana oyo naye kawaka ate munaye ne jjajja mwami naye yayimbako muyimbi bwe nzija ne mujubisa okitegeera mpola mpola munaye bantu baffe bonna botunulatunulamu munaye bali mu bintu bino eby'entertainment so saagala mumpe gyengwa naye nga kulikayo mu weekend yabadde fully packed weekend era njagala okukulisayo n'okukulisayo wamu n'abatulaba ku mpewo ze BTM tubagamba mukulikeeyo nyonyo kyotaalabye tukireese mwebale kuwagira kyewawulidde tukireese tuzze kikunfaaminga omanyi ne bagamba efe esookera wano Oshakado bunyo so ndoza tutandikire tusimbule ku menu tulinako ki Rema Namakula asobola bulako Rema tasobola bulako deta toketo bawe menu kale menu kulikani Rema tasobola bulako Kalista di superstar ne tasobola kubulako obviously na wali batugana home kalebule tebisobola bula Juliana tasobola bulako kwe gamba amawulire lelo manji ale tulina n'amawulire gennako ag'okufiirwa nizo Swangz Avenue ne omwana yava mu Good Life omwana yakubya munne point the doctor himself tanne bakako onakolera bangambya tomorrow they are flying out of the country. It's a beautiful thing bagenda kola ki bakumula ze bakoze ze bagenda okulya baddiza abantu amazima kwade chief was fully sponsored by doctor Kadokta yaga kutwala ku mukyala we talented Rema bawumulemu. Olusegedde. So zikiriza okusitama hwano ku show. Nesokane mala okwewunaganyamu nenkwatako ku mutwe but omanyi watula mukola boti mu stamina. N'owunaganyamu ensi. Wama gwatwa weyagala kubanga otambula nga tuyagala kutambula ng'ositami wabula ng'otudde ntende ng'okalidde oli mu comfort zone. Akameme kagwawo. Kikakyaliyo abamu batambula. Weekwate bannaffe aba Harold Travel Consultants HTC bano bagamba bakafulu nnyo mu nsonga z'okutambula wano ne wali oyagala kutambula mu East Africa mu Africa buli semazinga w'ensi yonna eno nga ojja the whole globe tewali bala wayinza kwekwata bannaffe bano batandika ne visas ne bagenda ku tiketi tebakulekawo ku tiketi ne bakubuukingira hotel wogenda okusula ovaawo olina bakubirako 078564647 oba 077060306 bebaharonda Travel Consultants banonyeko ngere ngo babuzako kicho yagala okumanya na kicho yagala bakuyambeko ffe tuba tugenze twatusimbudde ne fresh and clean onakolwairo fully sponsored by myself mu buvazi muno bwenkubye saagala muntu yenna kubanga twogera batwangaza tetubogera nkira abantu balina okutusiima era njagala okwebaza nnyo kigumiza ntitulibaddenga okuddamu olugoye lwe twayambala kubanga zaffe tetuzeeyazika njagala obuuzaako abantu bano wammanga babiri basatu nga tunagenda mu shoku bakuli bali nnyo owekitiibwa amanyiddwa nga prime minister w'eggwanga lino owekitiibwa right honorable tofukamira abimanyi bino ebyaffe yes Robina Nabbanja honorable Robina Nabbanja nkubuuzako mu ngeri ey'enjawulo how are you doing mama kasulu tambuza bulungi emirimu weebale nnyo by'okolera eggwanga lino kyemwagalako omukyalo oyo mu bantu bonna wano mu kabineti ya Uganda kyasinga beera freestyle
anti musomesa talina buzibu na muntu yena professional ya kulya bulamu kuba kulya bulamu wajja mu bato nga bavubuka temusobola na feelinga nti banange waliwo omukulu mutandika okwebuzaabuza nedda ajja n'abagiramu ki ddala ate naku bintu biri ebyebbaasa njagala okubuuza ku mukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ono nno nga leader of opposition wa parliament y'omulundi guno naye tumubuuzaako mu ngeri enjawulo tutandike munnaye njagala kusookezeewaawo melodies of love tewali walajaliza njagala kusokeze performance oyagala kusokeza ki love love tusoke mu performance mwana Rema si ye yafuna ebbina sose natukuba mapi nedda obuuse nnyo entrance Subaru Nation yajjire mu Subaru yasose netukala naye kakasa yawadde Subaru ojja kunnimbula okwaswe nzijuka amanye ebyemmotoka yawadde Subaru gwe nedda bwoba gwe motoka neddalinako Subaru Nation gwe gwetunatunulamu motoka kijoyinza leta ku stage n'omukanga esoteekamu ebisawundi yamwe muteekamu buli omu abiteeka nze kyenzijukira ku mmotoka eyo yawadde convertible nga tebiyebikka waggulu ekyokubiri kyenzijjukirako yawadde evaamu sawundi ya Subaru ekyokusatu naye omwana Rema yeekoze ebintu bannanga omwana yeekoze ebintu hamuza najja ku stage ne balyoka beewalaba nze mbananye emboozi eno njagala ngikole nga bwe nsitamakooko nga bwenkwatako ku mutwe bwennemunyaganya bwenyamba naye Mukama Katonda ono nenasobola okufukamira neŋŋamba mama laba ekiraavu the performance was legit n'abantu benyini abaze ne performing balaze nti babadde bakola rehearsal sibye bino muyimbi najja nemubuuzayo yabadde akola rehearsal ne bandi oba abadde mu bibi okitegera everything was on point the sound the outfits okitegeka yatukoze kitwali tetusuubira yajjemu n'engatto natukuba amapiano nano kakyuse bina gwe make me swear make me water kayimba kamwana mwana South Africa Tyler nfuna ebbina era kuluna ebbina yalikoze eki yalikozesezza bulungi era nga nyongera okujjukiza nti ebbina eryo lyejja lwa mirembe na laavu Mr. Sebunya byakola ki byamuwa omukyala oyo bwe yatunnyonnyola era gwe bw'oba olyengobo zangu simanya alyambala simanya nga agulagule ebyo bigambo ebyo gwabimanyifu naye akwagala akwise bulungi ojja tegeera nti n'ebbina alikola kirimera njagala tuka tugendeko mu performance ya Rema tusooke tulabe ku Rema omwana ayimbanga ennyonza Rema and it was a VIP concert tebaddemu ordinary tebaddemu bintu byakuyimirira okujja kuyimbira osanyusa nnyo naye ate ebintu bya VIP ate bw'oyimirira bagaba tebalaba bajja kugamba owaayi tetukola ki tetulaba era abaperformance abamu ne Juliana Kanyomozi they performed the song together and there is a way the voices were coordinating the highs the lows era nga abantu bamanyi okuyimba si bano bagundi bo bano bani oyo mwana ayimbanga ennyonza tomwogera nako kantukono